Singa omuntu alimanya byaloota, singa ensi yeyagadde, singa mulimanya ebifa mu bubaka bumusulamu ku mitwe gyammwe, singa mweyagadde, okitegedde obubaka bungi nnyo bwe muloota, naye nga mu maaso tebigenda kuba birungi, naye nga mulwawo nga mufuna obubaka obulanga embeera ennungi mu maaso oba embeera embi. Olulimi lwa Lubaale, okumanya n'okutegeera. Bannange mwenna baliko empewo, mufubenga nnyo okulaba nga mumanya ebifa mu bubaka bwe musula mulogootana. Omanya ddi Lubaale nti anteekerateekera kaseera kazibu? Omanya ddi emisamwa nti janneetooloola dda mu maaso siina kkubo, siina gye ndaga? Omanya ddi nti bankolera dda olukwe ebiseera ebijja bya kubonaabona? Era oyawula ddi ebiseera by'okubonaabona ebijja n'ebiseera eby'essanyu? Kati mbasaba tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono yeddira ndiga. Omukyalo ono agambye nti yafunye obubaka waliwo akakubo akali emmanju mwatera okuyita, emmanju w'ennyumba ndowooza w'abeera. Kati nga waliwo omukyala akeera, n'akeera bulungi n'akatukuza. Kakati yagenze okulaba omukyala ng'akutte akakopo ono kaatera okuba nako, ng'agenda akakuba akayiwaayiwamu amazzi. Era ndowooza n'akayoyota bulungi nnyo n'akatimbako n'ebimuli, n'akateekako ndowooza n'omukebe gw'ebimuli, n'akayoyota bulungi. Kakati omukyala ono ate bwe yagenze okudda ate mabega w'enju, ate n'alaba omukyala ayambadde ebiddugavu ng'alinga afuluma mu nju oba ng'ayingira geeti, kyonna kye kiri. Kakati obubaka buno nze ne bwe sitawana kubumalayo, nze nkusaba ompe buwimatu owulirize. Okitegedde? Kakati ekkubo lyo erirongoosebwa bwe liba nga ly'emmanju, otegeera ki akaseera akajja? Bannange muteeka ensonga z'abajjajjammwe mu nkola. Mbeegayirira ne ssekwegayirira yenna. Banne twogera amalusu ne gatuggwa mu kamwa, ne banne muleke ddiita ssanyu. Kituufu tunoonya obusobozi kubanga ensi eno yeetaaga olinamu, ate n'okunoonya Lubaale kwetaaga olinamu. Naye bannange ofunayo z'ofunye, nditwala bingi teyatuuka. Bannange n'omwavu akola Lubaale, n'omugagga akola Lubaale, n'ayinaayinamu naye akola Lubaale. Bannange tebaayo abayakutuma nsawo za ssente, kubanga okyayinza okubonaabonera ennyo okuweza. Otegekera obwana bwo, bangi be mulabye, kooti yamututteko ennyumba ye, ate wali bakayanirawo, naye nga n'endagaano aziina ntuufu. Okitegedde? Ebizibu binnya ebigwa ku bantu bibatwalako ebyabwe bye bakoze, bye batawaanidde ebbanga eddene. Bw'oba olwaleero oloota ng'ekkubo liri mmanju eriyooyootebwa, otegeera ki? Oledde ebirowoozo n'obwongo bwo bamaze obbisulika, babizizza emmanju. Kati okutegeerako n'amaaso bigenda kutandika kulowooleza mmanju, ekigenda okuvamu kwesulika, mirimu kufa na kugoba. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ensi kukyuka, ensi bangi nnyo be yeefuulidde be mulaba. N'olaba nga omuntu yalina ssente, yali abala ssente, yalina obwongo, yali abala ebitabo bulungi nnyo, naye ng'ensi emwefuulidde olwaleero nga mukazi asaba mu woteeri mirimu, ate nga nagyo tegiriiyo. Ekivaamu n'asuulako ewa muganda we, ekivaamu kwetunda. Ensi egaanye buli kimu kigaanye, abasajja bagaanye buli kimu, ekivaamu kwetunda. Omuntu obwongo nga baabusulika, omulaba ku kkubo ng'anyirira ng'ategeera, olumuwasa ewaka. Muba temugatta birowoozo, abafumbo bangi nnyo mubalabye. Omusajja alowooza kirala n'omukazi alowooza kirala. Okitegedde? Ekivaamu kwawukana nga tebagatta ndowooza, nga kuliko eyeesulise. Kati ono omukyala yeddira endiga, obubaka buno olede baamukoledde dda olukwe. Okitegedde? Ekkubo eriyooyootebwa ly'emmanju w'enju, so nga ekkubo eriyooyootebwa lyandibadde miryango, ng'atambula alaga mu maaso, ennyumba gy'etunudde, nga ye wali ekkubo eriyooyootebwa, akakubo akayooyootebwa, naye akakubo akayooyootebwa kaloose, kali mmanju, bakatimbyeko n'ebimuli. Omukyala
ali mukafukiriramu n'amazzi ngera bola bitrakita ebirima bifukirira amazzi ebirongoose ekkubo kati ekkubo ly'omukyalo ono balizizza manju soko mbulira ebiseera ebijja bannange mwetereeze mbeegayiridde mikwano ate nga mbaagala nnyo bannange mu maaso ye wasinga obukulu bannange bagamba zikusooka ne zitakuva mabega naye waakiri obulamu obusooka bwandibadde obw'okubonaabona lumya obulamu obusooka obulamu bw'omaaso bukunyumire okitegedde kola nnyo mu ntandikwa oboneebone mu maaso ofiire mu ssanyu okitegedde atalirumya bulamu busooka obulamu bw'omu maaso buba buzibu abakadde ku byalo eyo mubalabyeko n'abazadde abamu bazadde bammwe maaso mubalabye gye bakuze gye bakomye okuwangaala ate gye bakomye okufuna emisaalaba mu nsi emisaalaba egy'amaziga naye omukyalo ono yeddira endiga ekkubo lye balizizza manju ekirooto kino kitegeeza ki kati kankikuvuunule mu butongole oloose omukyala ng'ali manju mu kakubo mwotera okuyita emanju w'enju ng'akayooyoota bulungi nnyo akafukirira n'amazzi atimbyeko n'ebimuli kyeki amaanyi ga kabaka bulamu gakuyita amaanyi ga kabaka bulamu oli mu budde bwagwo jjukira oyo omusajja yewenkomeredde namba 5 okitegedde yewenkomeredde nnyini Lubaale nnyini byonna landiroodi nannyini ttaka nnyanja tebanyirwa nnyinimu nnyini nsi Sseggwanga Musota Cuucu Magulu Nnyondo Sebyamasenkaaba okitegedde ekkubo eriri emmanju embuga yonna gy'olifa ne gye bwenkana ebituntundu by'emmanju bibeera bya kabaka bulamu ebituntundu by'emmanju bibeera bya kubijja bibeera bya ku malaalo abaziika abafu ng'amalaalo bagatadde mu mabbali ganju ba mu maaso ganju oba mu luggya lw'enju bakyamu omufu yenna bw'afa amalaalo bagateeka mmanju wanju mu bitundutundu eyo bwe bityo oba mu lusuku emmanju w'enju oba ebifo ebitatera kgenda mu bantu okitegedde emizimu gye gisinziira jjo nga jjo okujja okuwabula okujja mu mayumba mwe gyabeeranga naye nga ekintu ddaalo abaliteeka mu maaso g'enju bakyamu abaliteeka mu mabbali g'enju bakyamu amalaalo gabeera mmanju bw'otunuulira ennyumba ebituntundu ebikola emmanju w'enju gye baziika abafu mumanyi kye kitegeeza nti ewabeera ekijja tewaleekaanirwa kabaka ye Ssezimu omukulu ebintu bya kabaka bulamu tebigattikibwa mu nnyumba z'abalya mmere eri abasawo abamu abawa abantu ebintu abazzukulu ebintu bya kabaka bulamu mafumu nsaka embuga enzirugavu biki namuga atwala mu nnyumba obeera n'osanga oli ng'amaka gaafa omukazi yanoba okitegedde ennyumba agisulamu bw'omu ani yagamba nti nnyinimu asula mu nnyumba n'abalala ensonga za kabaka tezigattikibwa na nsonga za Lubaale olaba Lubaale yennyini gw'atabeera naye oli yeetengeredde olaba ne mu nnyumba ye temuba mukazi olaba ne bannabinene bonna babeera n'amaka malala okitegedde ennyumba ye agyesuliramu bw'omu n'omulongo kizza ne nnabinene yennyini naye teyeesembereza bwana kazaala kakasukira na buzaana talera baana akola gwa kuzaala oluzaala nga kasukira nabuzaana yagabirira okitegedde nabinene tayoola bbi tawunyirirwa musulo era ennyumba ya nabinene entuufu bw'ogisuzamu omwana n'agifukamu nabinene akeera bbakuba okitegedde n'omulongo kizza wakati wa nabinene ne kabaka nabinene si yabeera ne kizza abeera mu nnyumba ya kabaka oba ku nnyumba ya kabaka ye mwana wakati waabwe ekikulaga nti bonna batujju mu nneeyisa okitegedde amaka g'omusezi teyeerinaanika ekiyumba kya Nabbubi tosobola kukisangamu baana ba Nabbubi ekiyumba kya Nabbubi tosobola kukisangamu Nabbubi ng'ekisiibamu guba mutego Nabbubi mwaliira abantu bye biwuka binne Nabbubi musezi ennyumba ya Nabbubi bw'ogituukako singa ebeerako oluggi oyinza okukonkona nga towulirayo kanyego oyo ye musezi
Nabbubi bw'azimba ennyumba afunawo ka kolido mwe yeekweka, guno ne guba mutego ogulinda ab'okulya. Kakati ye kabaka, amaka ga kabaka ga musezi, tegabaamu kanyego, temubaamu kuwuuna. Aga Nabinene, aga kabaka, abo sinaipo bacu, okitegedde, basinaipo bombiriri, omwami n'omukyala, maka ga basezi, okitegedde. Era embuga ya kabaka tereekaanirwamu, embuga ya kabaka tekolebwamu mboozi, ye Sezzimu. Sezzimu akulira emizimu gyonna, Sezzimu omukulu, okitegedde. Era kye kimu n'ekijja, ekijja gye kibeera tewaleekaanirwa. Era ekijja bwe mugenda okukirima si kirungi kutemerayo bukule, omufu tabeera mu nju. Kabaka nga kyababanjiza mu bwasengalamidde ekikuteesa ensaka n'embugo ze n'amafumu ge mu nnyumba mw'osula kiki? Ebintu bya kabaka tebirina na bintu bya Lubaale. Era bw'obeera mu muzigo, tugambe lumuzi ziri bbiri, kabaka n'akugamba njagala ensaka yange nga yakwesirizza obubaka, era tosobola giteeka wali bintu bya Lubaale. Lubaale tayinza mujjamu kalungi, tosobola. Omusambo gwandikubuulidde ekyama tegusobola, okitegedde. Era bw'omanya nti kabaka bulamu akusabye ensaka ng'oli mu muzigo, bagiteerawo akatimbe, ate yennyini nga yakwegambidde, so si muntu kukwasa bintu byo nagga nti twala mu nju, twala oteke wali Lubaale. Bateekawo akatimbe n'ensaka yennyini terina na bintu bya Lubaale. Omulongo Kizza tebamulinaanya baana banne, omulongo Kizza bw'anyiiga abalya, omulongo Kizza ababwomu. Bwe muba n'abaana abalongo mu famire nga mulinayo mwabateeka, ne Kizza n'abagamba nti nange njagala kunzija bweru, bwe mumala omumuteekateeka talina na baana banne kuba lwanyiiza abalya, okitegedde. Kati bino byonna tebabimanyi, bannange tufudde. Ensi egenda kukola etya? Ate aboogera ebintu bino batono, abajjayo ebyama batono. Abantu abasinga batudde ku bukotogezi, abantu abasinga basomesa ko byakumpi. Oli ayinza okubuulira ebikolo by'eddagala, nagga kino kivumula kino, kino kivumula kino, kino kivumula kino, tabula bwoti yongeramu ekikolo bwe kiti, n'abako kye yeesigaliza. N'akugamba eddagala eryo essimu yange yeeno. N'amala okuteekamu amaddu bulungi nnyo, n'akugamba eddagala erivumula ettalo biki, nabaana ebizimba ku nabaana, n'akulagira ekikolo bwe kiti, gattamu kino, gattamu kino, gattamu kino. N'abaako ekikolo kyakuwa ekyakiremya nga kyo tojja kifuna. Bw'amala n'ateekawo ennamba y'essimu. Kakati ensi etudde ku bukotogezi, ensi etudde kusika ng'oli azza wuwe. Tugenda kukola tutya? Kubanga omuntu okufuna obugagga ne bw'oba tokotogedde mulala, omulala ne bw'oba omubuulidde tekikuggyako ekyo ky'oliba. Kakati ebintu bino ebisinga ebyogerebwa banne tugenda kukola tutya? Ate nga tunoonya abantu kudda ku nnono, abantu badde mu nsi yaabwe, buli omu mu ggwanga lye, buli omu mu buwangire bwe. Tusaanidde okuyambagana abalina kye bamanyi okuyamba kuba talina kye bamanyi, okitegedde. Ebintu bya kabaka bulamu tebabigatta na bya Lubaale, tebamugatta. Era essabo lya kabaka bulamu abaliteeka mu bwenyi bakyamu obw'ennyumba ya Lubaale, abaliteeka mu mabbali g'ennyumba ya Lubaale bakyamu. Essabo lya kabaka bulamu libeera mmanju g'ennyumba enkulu eya Lubaale. Era eyo mu bitundutundu ebyo yewabeera n'akayumba k'omuzimu, emmanju manju. Ennyumba ya kabaka ndawulo ekola mabbalibbali, era nawo nga weetadde kuba nayo tereekaanirwamu. Embuga ya kabaka bulamu tewaleekaanirwa. Ekijja tekyandibadde kirungi kuteeka kijja mu bwenyi bwa nju. Abagagga bamala okufuna ssente beesulika ne baviira ddala kumiramwa, ekkalaamu ebalimba, oli n'alaama n'alaga ne bali muziika nga mutuufu maaso ga nju, abaana we bazannyira. Emirembe egijja ne gisanga obuzibu, kubanga omufu amala okufa akyusa tayimingi, okitegedde, akyusa tayimingi, agenda mu gavumenti endala, okitegedde. Omuzimu gusobola okujja ku mutwe naye ng'eri bagutumye baguwadde ekinywa kya kibooko naye nga yali kitaawo. Eri bw'amala okufa gavumenti emukyusa ebirowoozo,
Gavumenti esooka muwozesa misango ABCD byakulema okukola. Lwaki ensonga zaffe tewazikola? Lwaki tewazituukiza? Lwaki watujeemera? Nagamba nensaba ku nsonyiwa naye abasigadde bajja kukola. Gavumenti neemubuuza abakulu baayo nti mwana ki gw'otulaga? Nagamba naye omwana namba 2 oba omwana wange omukulu. Kyokka gavumenti etuma ye yennyini kabazaala kuba ye yaguzza guluma yaguzza etuma ye neemutumirako omusirikale kiwanuka neemutumirako ejjembe ekkulu lubowa ne bamukwasa ekinywa kya kibooko ye yennyini yeyakwezaalira ate alina okwekubira. Taata n'alyoka ajja ku mutwe mugenzi okusamira omuzimu gwa taata ne gujja ku mutwe n'asooka amaziga. Mumanya amaziga go kye gategeeza? Taata oba maama ayinza okujja ku mutwe gwa muwala we n'akaaba n'agamba naye ajja kuwangula. Mutuukirize, empaka ze zanzisa, mutuukirize baana bange. Naye ebintu bino biwanvu. Lwaki agamba nti biwanvu? Bw'afudde gy'alaze lwategedde ti ensi yali agizannyirako. Atuuseyo nga bagunjuza muliro, emiggo bagikeeranga kyanca balina n'egyekisala budde. Ky'ataamanya teyakisuubira. Afudde asanze kubanga omuntu ne bwafa mu bw'omuzimu era akola omuntu asigala abanjibwa. Okitegedde? Kakati bannaye maama naddanga akaaba ku mutwe. Emizimu egisooka okukaaba ku mutwe, omuzimu ne gusooka okukaaba guba gusirikidde bingi. Ate tebagukkiriza kwogera byama byonna bimalayo. Gubeera ne orders biki byateekeddwa okwogera ne bwe waalina okukoma. Maama ng'ajja ku mutwe gamugamba maama tugenda kukola tutya? Maama ng'akaaba bukaabi. Lwaki? Nti ate ku baana be bennyini kwadda n'akuba. Taata ng'akaaba bukaabi. Mga taata lwaki okaaba? Taata olubugo tujja duteekawo. Taata tugenda kwambaza. Naye ng'akaaba bukaabi. Baana bange mukole, baana bange munyiikire. Bamuganye okwogera ekiriyo, bamuganye okwogera omuliro oguliyo. Bino bikolwa mukkiriza. Omuntu bw'afa si kuwummula okujjako yatereeza. Omuntu yatereeza yawummula, naye abantu abasinga obungi tebawummudde. Abantu abasinga obungi tebawummudde. Kyova olaba nti amadiini gaatukweka nnyo. Amadiini galina ekiseera mwe gagambira nti kati okusabira emyoyo gy'abagenzi. Okitegedde? Amadiini bya buwangwa galina ennono kwe gatambulira, enkusike gye gataasobola kusomesa bannansi gyonna gye gaabunira, naye ne gasirikira ebyama. Nago gateekawo ebiseera eby'okusabira emyoyo gy'abagenzi egitateredde. Okitegedde? Omuzimu ogulabira ku madda, gwogera ebigambo kimu bibiri. Taata yandibadde abaako byakubuulira. Taata aliko bamusimbyeko omugo nga bamugamba nti baako okoma mu kwogera. Yogera ebigambo 3, bakubirize okukola, bakubirize okutuukiriza. Bw'amala okwogera ebyo ne muga taata tugenda kukola tutya? Taata tetuganya mabanja weegali ne tetulina busobozi. Taata n'alyoka abatunuulira nga amaziga gali mu maaso, omuzimu gulinnye ku mwana. Amaziga gali mu maaso n'abayita n'ag'abaana bange musembere, g'abaana bange munyiikire, mukole baana bange, emirembe gyonna mugenda gijja mu kukola. Ne muga taata tetulina busobozi. Taata tugenda kola tutya? Taata tutabaalire. Nga gwe mugamba okutabaalira azze musibe, ali ku njegere. Olw'okuba talina kyakkola n'agamba ngenda batabaalira. Mwewaddeyo? Taata kale ngenda batabaalira, ngenda balwanirira. Bambi abasirusiru ne bakuba mu ngalo. Kumbe omuzimu ekiguganya okwogera ebintu bimalayo. Musibe guli ku mpingu, guliko abasirikale abaguleese gubeereko bye gwogera. Mukakase nti kitammwe yazze, kubanga mutambudde ku musawo mwagala muyite bajjajjammwe. Kati ne bakulembeza be mumanyi abanaabagumya ne baleetera ddala kitammwe yali omusomi, eyali omusomi lukulwe. Eri gavumenti ngezi yandireeta emizimu emirala ne mubuusabuusa ne mugaana okukkiriza. Kati ereeta ono gwe mumanyi jjajjammwe yali omusomi lukulwe. Eri emiggo egimukubwa yasuula ebyaffe nadda mu kusoma. Kati gwe baleeta era omuzimu gwe gumala okuvaawo nga mutandika okwewuunaganya. Kale banne jjajja yali musomi, kale banne jjajja yali musomi, banne mubirabye, banne ino tukole, kale banne yawakanyanga ebintu bino. Gavumenti ngezi ereeta gwe mwali mumanyi n'emizeege, ereeta oyo eyalinga agaana ebya shiriki gwereetera ddala. Yennyini yatuuka n'abasaba omwenge nga yali musiraamu lukulwe.
yennyini yatuuka n'abasaba omwenge, yennyini yatuuka n'abagamba banneemunyiikire mbeere banyiikivu mukole bannange emirembe giri maaso mukole. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno baana bange baana mmwe mbafalaasira mumanye nnyo olulimi lwa Lubaale mufeeyo n'okufuna okumanya n'okutegeera ebintu bino ebisomesebwa bane audios temuzisuula muguluka mubeere nga muziddaddamu n'emikutu emirala egy'enjawulo egiriko abasomesa abakyala n'abaami. Okitegedde gw'oli ne bw'olaba ng'asomesa atya tojja kubulwamu ky'opiikinga. Intaneti zino muzeeyambise nga muzibbako ebyama, ffenna mutubbeko ebyama, oba musomesa ki oba musomesa kimubbeko ebyama, emikutu gyonna mugiwulirize mupiikinge mufune okuyiga okumanya n'okutegeera. Abantu bonna beewaddeyo ne bateekako emitimbagano gino emikutu egy'enjawulo naye nga basomesa buwangwa na nnono buli omu mufuneko by'omufunako otambule n'okumanya ekirooto kigenda okujja okyevuunulire. Kati ekirooto ky'ono omukyala nga balongoosa ekkubo nga liri manju wanju balirongoosezza balitimbyemu ebimuli bulungi nnyo kati otegeera kyakaseera akajja. Imagine ekkubo lye balongoosa ly'emmanju omukyala ono akaseera akajja agenda kuba tagenda mu maaso, agenda kuba obwongo babusulise, agenda kuba alowooleza mmanju eryo ddogo. Eddogo eryo Kabaka yennyini bulamu asitudde enkundi. Ebiseera omukyala ono kati byatandise, agenda kutandika kutambulira mu busungu bwa Kabaka, agenda kutandika kutambulira mu bbanja lya Kabaka, agenda kutandika kutambulira mu ekyo ekimubanjibwa. Kati ebiseera ebiddako bw'ayongera naga nti nkola ate biki wano tetenkanya kino biki byonna agenda kuba bigenda muzaalira buzaalizireenya kubanga kana akaseera akatandise si kake ka Kabaka. Ekkubo lirongooseddwa liwedde okuteekebwateekebwa. Kati kyeki omukyala omwoyo gumutuddemu yono gwalabye ali mu biddugavu oyo maama Nabinene muka Kabaka. Ebintu bya Kabaka bibeera mmanju. Buli wolaba ekintu ekiri emmanju kyonna Kabaka muzimu, Kabaka muzimu. Okitegedde mabbalibbali waba wa Kabaka ndawula waba wa Mayembe. Amaka g'Amayembe gaba geetengeredde. Nsekerera nnyo abantu abazimba essabo lya Mayembe n'alitunuza mu bwenyi bw'essabo lya Lubaale. Emize gy'Amayembe mingi gye batakwataganya na Lubaale. Amayembe basirikale. Amayembe galina amaka geetengeredde. Era amayembe bagazimbira ennyumba ng'erina oluggya lwayo. Amayembe tegagatta lujja na nnyumba ya Lubaale. Okujjako akapoloti nga kafunda era bakugamba n'ozingizaawo akantu oba emmuli bw'oto n'ozisiba oba empaanyi munozizingiza mu nsamire entuufu ey'ennono. Amayembe galina oluggya lwago era geetengeredde ng'abasirikale. Tebakozesa luggya lumu na bano abalangira. Olw'enneeyisa y'abasirikale bano ey'okuduma basala ebisolo bakola batya enzija zaabwe zibamu omusaayi biki. Kati balubaale bano abalangira bamukasa bakawumpuli ab'enjawulo tebabuuka musaayi, tebamanya bifa maka g'amayembe. Amayembe gakola kimu, ge gayigga, ge ganoonya, ge gasaka, ge galwana eri Lubaale ono. Lubaale abamulangira takola emisambu egirimu ng'egikola ddungu era ddungu tateŋŋana na mayembe. Bwe bayigga ku ttale okwo amayembe ge gateega ddungu yasaggula yagoba n'embwa ze malembo. Okitegedde kati omukyala gw'olabye mu biddugavu eno ng'ozze mu maaso g'enju abadde akulaga nti tukusazeeko tuli bulindaala, olabye afuluma, olabye ayingira geeti. Be bamu be bali mu kulongoosa ekkubo ly'emmanju olwo lukwe. Bano b'osanze emiryango bw'oyita banno ali mu biddugavu yali mu lukwe. Gwe mwoyo gukutuddemu. Ennyama eyambaddwa maama Nabinene ali mu biddugavu kalamu ajjidde ey'ekiddugavu. Engoye enzirugavu ye kkala egenda okukumaamira ku feesi obereka akatambala ku maaso ng'ekirungi tokimanya omanya bibi. Ewali ssente tomanyaawo omanya watali ssente. Mukama wo toteekeddwa muddamu mu budde obwo gwe ng'omuddamu. Emirimu bwe gito bwe gisaanawo. Obeera mu maka ng'oyambaddwa kirangi ekiddugavu ng'omusajja yandibadde mutuufu gwe ng'olaba omusajja yeetaaga kuviira. Neetaaga kunoba wano. Nze sina kyenkyakwagala Jofule. Nze sinza kugumiikiza naku n'olumu. Nze waffe tebambonyaabonyaako naye ng'okubonyaabonya omukazi kwe yeesibyeko omusajja aganye mugulira kizigo just kya nusu mutwalo.
bangi nnyo beesulise ne balekawo obufumbo. Lwaki? Balina akazikiza ku maaso, balina akatambala ku maaso, balina akaveera ku maaso. Okitegedde? Omuntu ataliko kaveera ku maaso mu buli kintu agumiikiriza, ne bamuvuma ku mulimu, ne bw'asanga olutalo nga lukwata ku ye asirika. Omusajja ne bw'abeera ewaka ng'alinako emyezi gy'alemereddwa era omukazi oyo abamugumiikiriza. Abakazi b'ennaku zino tebakyali bagumiikiriza olw'akatambaala akabali ku maaso n'okubeera nti batambula na black color mu maaso mu mubiri gwabwe. Kati omukyala, abakyala boolabye afulumye mu nju ne bana bayingira geeti, lwe lukwe. Olwo lulumba sinziggu. Wonna wooli mugende mu mutaayize. Ansa alo gye bakuteereddewo omweso. Kiki lwaki tukulumbye? Nannyini manju akwetaaga. Oli bakuntumye era amakubo gonna bakugambye gawedde okuyooyootebwa. Kati maama yongera ono omukyala akaabya n'amaziga. Kale kino ekirooto tekimutta. Sijja kugamba nti akaabya amaziga nti agenda kufa, nedda. Ekirooto kino si kya bulabe nti kiri mu kutta, wabula ekirooto kino kiri mu kufiirizibwa. Buli birooto byawufu. Waliwo omukyala yalootako emabega kaawo nga bamubise n'amala n'alabikira mu bw'omuzimu. Ekyo ekirooto kyali kimulangako embeera nti asobola okufa n'avaawo obudde bwonna. Ne kino ekirooto ate kyo tekirimu ezo ango ez'okufa. Kino ekirooto tekiri mu ango za kufa nti ekimbe kijje kikwata ofa oba omusoto oba accident. Nedda, kino ekirooto ate kyo kiri yadde. Kino ekirooto kiri agenda kutandika obutalaba, agenda kutandika obutamanya, agenda kutandika okufiirwa. Ng'omuntu bw'anaakeera enkya n'agamba nti kentunde emmotoka yange eno nja kugizaawo. Ng'omuntu bw'anaakeera enkya n'agamba nti kentunde ennyumba yange ey'egindi, sente nziteeke mu hardware. Abantu abo babeerako akatambaala, ebintu bye batunze tebatera bizaawo. Kati y'ono omukyala agenda kusanga akaseera ak'ensi okukyuka, ensi egenda kukyuka, bamuloze bamaze. Ekkubo lye bayooyoose liri manju wanju, balitimbyeko n'ebimuli ekiraga nti Kabaka akulindiridde, akwaniriza n'essanyu. Bakutimbidde ekkubo naye nga liri manju, nga buno tulindiridde omugole, naye ate omugole agenda kuyita manju. Kati ebiseera bye bisigadde byonna obulamu bwe bugenda kuba obuyisa manju. Togenda maaso wabula okujjako by'oyina okusaanawo n'okufiirwa. Obulamu bw'ogenda bugenda kuba buzibu. Ensi egenda kukyuka ng'ensi bw'etera okukyukira mu bantu boolaba abaali ab'ebbeeyi, abaali abaakabi, abaalina amaka gaabwe, abaalina ebyobugagga olwaleero nga bali sseke. Okitegedde? Bano bagenda ne bakukubira abantu babaaki. Kati ne bye mbadde nsomesa byonna bigenze, era kati mba nina kukoma wano kubanga ne wotandikira obuyungoyungo w'obuyungirayungira nawo tulabawo. Oli akukubira obwongo ne buseseetuka lumu, oba kyekiseseetuka. Kale kankukomye wano, era nsuubira okuba nti oyinza okuba otegedde omukazi ow'endiga, ate n'ab'endiga babawaana. Tokkoteko omutwe si busiru. Kati ono omukazi oyinza omuwasa mu maka ng'akotesa omutwe naye nga ku magezi kwatudde, naye ate yagaanye okwetegeerera. Osanga noono agukotokedde bwereere oba bamwendayo bwenzi. Omanyi ne maama w'ono omukazi yali mwenzi. Yali mwenzi kubanga bwe nzijukira ebiseera ebyo omukyala ono alabika namwagalako. Mukyala azaala ono omukazi ono w'endiga ono. Oyinza n'okusanga ono mwana nze muzaala kuba bw'otunuulira amatu engeri gye gaakulamu, omanyi amatu g'ewaffe gabangalalamuko galinga biwaawo. Kati otunuulira amatu g'ono omukyala galinga agange, bw'otunuulira abaana be nnina. Oba omwana agamba wandiga, ate endiga bagamba okoteka omutwe si busiru. Ate omukyala ono agaanye okwebeereramu. Ate otunuulira amatu, ate nnyina omanyi nnyina ebiseera ebyo baamutezanga bitimba. Era lyeddalu ly'ono omwana, manyi bagamba ekizi kifaanana akinyedde. Okitegedde, ekizi kifaanana akinyedde. Maama w'omwana ono baamutezanga bitimba. Kati ate n'ono omwana naye amaaso gamuli mu ngalo, ono ow'endiga.
Okite abalenzi bamufuukira abalenzi amagulu ne gatuuka n'okukyama ne gajjamu n'ebitege banna ensooli gikungula ensi alowooza yiye amagulu ne gatuuka n'okukyama ebyabalenzi nadda mu balenzi ono n'oli tasulirawo eddalu lya nnyina omwana uno ndabika nze muzaala nanti eddalu lyayina teriri eno waffe banne kale kagamba bikusobera eddalu lyona omwana siri eno waffe naye nga ndabika nze muzaala kuba nzijjukira mama olubuto lwe yajjamu yalugjamu n'asooka nimba olubuto luno lwavuddemu ate nendaba ng'afunye olulala kati ate we yafumbirirwa taata wa bano ate bw'otunuulira amatu ogalaba geeno okitegedde geeno n'ebigambo ebingi ayi naffe twogera nga bwe baasala akanyata ne twogera kuno nakuli kati osanga n'ebigambo by'ono omwana byeno kati ate eddalu n'akamanzi n'amalala n'okutunuza obukaba bya nnyina okitegeera kale weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.